Tewali mwana asobola kukola mawanga ga Buwarabu myaka 10 n'asigala nga mulamu. Kati bwe kiba nga tosobola kukola mawanga ga Buwarabu myaka 10 n'osigala nga oli mulamu bulungi, kitegeeza nti olina maximum emyaka emeka? 4. Sooka obalirire gwe nga gwe ogambe nti emyaka 2 egisooka bwe manga nfuna akakadde kamu tokyusa nsaasaanya y'ewaka. Era abantu bangi agamba nti sente zonna nga bwe nzifuna emitwalo 8 oba kakadde zigenda ku school fees w'abaana na nnyumba. Bwe wali e Uganda wafunanga 15 nga bali abanywa basoma. System wagikyusa. Yalaga waje watambulirangako abaana okusomera ku 15 kubanga munnange waliwo akagambo ke boogera wakalinnya olengeje olwafunako ez'omwezi n'ofuna ez'omwezi omulala abaana n'obajja mu ssomero n'obateeka mu ggagga naye nga toteeseteese musingi. Naffe abali e Uganda bwe baba nga abaana baffe tubatunuuliza kusasula nga school fees wabwe tumutunuuliza musaala gwe tufuna tuwedde. Kyovula abagenda kugoba ku mulimu ewaka mulema okulya abaana bakutunuulire ennyumba ekutunuulire kubanga rent okulya okwambala transport ne school fees wabitunuuliza musaala. Akantu kano ke tufuna tulina kakwata ne tufuna we tukassa ne kaloka nga bwe tukafukirira mpola mpola ne kaloka nga bwe tukafukirira mpola mpola ne tutuuka okuggyako ebibala nga n'eri bwe tukyagendayo ku mulimu until omuyembe gwaffe guno gwe twasimba. Njogera ku nsigo yo gwe yeyinza okuba eyakkedo bwe natuuka ng'okunoga kwayo kukwetaagisa obudde bungi n'owandiika n'obaga nti munansonyiwa mbadde mbawa essaawa 15 mbadde mbasaba mbawa essaawa 2 zokka okusigala nga mbaweereza kubanga obudde obusigadde neetaaga okunoga omuyembe gwange. Njogera ku bizinensi eyo gye watandikawo naye nga bano ewaabwe weewa bazadde. Tewali kyabulabe ng'omwana okusaba ekyennyanja ng'okisokoola ku musaala. Naye tolina kyofiirwa ng'omwana okusaba ekyennyanja ng'olina bizinensi mwojja n'otonda magoba gabadde gammeka nti gabadde gabweziti. Obeera otya mu kaseera ng'okulya ennyama olina kulinda 3 bakusasule. Obeera otya mu kaseera ng'okudigidako olina kulinda 3 bakusasule. Obeera otya mu kaseera ng'okunywa ku cupa ya bbiya oba akacupa ka wayini olina kulinda 3 bakusasule. Omusaala si gwe tulina okulya. Tulina kulya magoba agazaalirwa bizinensi gye twatandikawo nga tugitandisizaawo omusaala. Kaakati n'abali ku kyeyo ensimbi z'ekyeyo teziweerera. Abali ku kyeyo ensimbi z'ekyeyo si ze zirina okusasula ennyumba ya landiroodi. Waliwo akaseera oluusi nga weetaaga abaana obbakwata obateeke ku luggya. Ensimbi z'obadde oteeka ewa landiroodi ozitandisa omusingi.